Golokoka banange mwebale nnyo okuwagira Kingdom, mwebale tuwagira abayimbi, mwebalire ddala tubasaamu ekitiibwa, tubagala nnyo Bishop ne Mami, tweyanza nnyo olw'ekirooto kino ekiyimusizza ate obuweereza bwaffe ng'abayimbi. We love you so much. Yes, Kingdom, oh yeah! Kingdom TV, oh yeah! Kingdom Radio, oh yeah! Golokoka yaka, no bambi, taimu. Tunula wetegereze omukanga azikiridde obusale bwe bufuso omuyonga kabwejjungira ase nga yebagadde kuba kerubi mukama akuviiriddeyo n'ekitiibwa kye kakirabikire kugwe leero tekatunagule okokayaka okole ebinene okokayaka okumasamasako tunulawo magemage akunganyiza banjijoli bawala bo ne batabani bo balengere bazze n'ebirabo bingi obusukirivu obw'okunyanja n'obugago bw'amawanga bakuleetedde golokokayaka omukyala golokokayaka esalange gyemusamye olunaku lwaleero ku sisinkano koyi ti mukama akuwa omukisa ng'omuwuliriza era omulabi wa KTV akuwa omukisa ng'ofuluma ng'oyingira agaziya ensalo zo alwana entalo zo abaana babasomesa empaka ku univesity akutekeko okuganja buli kyobula kirabe omukisa mu linnya lya Yesu Kristo. Kingdom TV ne Kingdom Radio bwangale ereeta nayo bingi bwakabaka bwa Katonda. Yes, wira yalinga akulese nayo olwaleero akugamba nti akwatiddwa ekisa kingi ezigizo tezigalwengawo emisana n'ekiro oyingiza obugaga bw'amawanga bannagwanga balizimba enkomera zo bakabaka bali kuweereza olokokayaka mukama kwise leero akusimye akutaddemu ekitiibwa ogenda omujulire obadde mwesigwa mu bitono akukwasa bingi akutumye mumawanga otwala omusana n'abaana babagambye nti yali basomesa n'emirembe gyabwe ku nsi agambye ekiriba mingi bambi mugero kigwe mwageranga leera mukomya tegolesebwa kugula kakuzibula maaso otunule olabe ebizikulinze era okulume werage kubanga bino ebirombo
Akitabebo mukisa Chikamba balwadde Kimufuna okuwona Chikole obwavu Chiragula omugagga Chirimusa abakoye Chiragula essuubi Ewaliko okulwana Chiyite emirembe Ewaliko okufa Chiyite obulamu Embuto enyumba Zifune abaana Ng'abadde talina luyimba Afuna oluyimba Neyasula ekirooto Akulule kadaali Mubiro byatasubira Kiganye okubaawo Banakwanga bamanye Nti yakwabikola N'ekirala bategere Nti tuswaza abakwesiga Bw'atasosola mu bantu Bonna obakolera Ogolokoka yaka Ogolokoka yaka Ogolokoka yaka Ogolokoka yaka Yesu yakoze ubulamu bwange nali mwavu lukyolo avaako nevunge nakwenuma nga mbonabona Yesu mwe yajja natusa amagenda gange mu kifo kyevu asinza amafuta mu kifo ky'eddumu asimbye ekibira labayo emigga gikulukuta yogeza erinnya ly'emutume erimusalira kubaye byonna omuva byonna naye munzikirize ku luno lwokka muyite Ssabapanzi akira abapanzi Yesu Ssabapanzi pangasebo bona abamusinza bafune ku ssanyu gwe wapangira Lazaro ngafuda munya wamuyita mutana wamuzuukiza Ibulayimu yateya yakadiye wamupangira n'omuwa omulenzi Isaka wapangira Ruthi nga teyalina mwandu n'omuwa omusajja Bowazi omugagga wapangira malaya eyenenya mu lwatu eyafuna bamusinze wamusumulula wapangira Zakayo omwononyi omuwoza yakusembeza makage neyenenya emibiri wakyusabye wayogera n'omwongera emyaka wapangira Yusufu mu senteri yawe nafuna omwakatikira amagezi n'okuganja wapangira Esita mulekwa emugwira nafuka n'abakyalo wa Kabaka Akaswero bukuli ku bipande bawekuma ne bakuteke mukola abagala okugenda mu mawanga bakujulire bawekupiza bawe n'emmane webale muzeyi we yatya olutalo nasala wakunonye wakuba balale wawonya naye amanyi omusuuli omugenge n'omuwa olususu olutonga bebi omama
stage. Sijukiro mulema eyatulanga ku luti mu kifo kya ffeeza wamuwa amagulu natambula omusajja gwe wasanga ng'aludde ku kidiba wamugamba wetike kitanda obonye bangira abasumba abatumbe banabbi abasomesa ababulizi nafe abayimbi ologoma zibulwenga naye ababo bakutenga bannamwandu bayambe yesu wange tebalinga basajja yesu ateko bagamba nti ndoli mwami kati tofuuka omuwezo bayambe bafuna omuyimba balimbe tikabakuba yesu oyo sali bifunye bino abakoye omupangisa yesu wange bazimira amayumba abasire basubiza kyoli bajja mukomera pulo tuje pulo obudakiika buno ng'azizaayo akazindaalo muzikirize n'obuwombeefu nebaze Kingdom Media naye okusinga ennyo kanebaze Salongo Dr. David Livingstone Kiganda weebale okutwagala ng'abayimbi n'otuwa programu nsaba mutukubireko mu ngalo Bishop Kiganda yawa abayimbi bonna abayimbira Mukama mu makanisa gonna programu ebeerawo buli lwa Sunday ssaawa 10 ez'olweggulo paka ku ssaawa 12 tweyaza nnyo Mukama akuwa omukisa ssebo ekirala nebaza nnyo bapresenta mwenna aba Kingdom Media mwebale nnyo okuba ennyimba zaffe ng'abayimbi kino nkikoze ku lw'abayimbi bonna okwebaza kubanga ndi omu ku baweereza abayimbi n'olwekyo mwebale nnyo tusiimira ddala